Omuvubuka Deus Kasasira alumbye abadde muganzi we ewa bba Haji Ali Musoke n'amutemaatema ne bba lwakumulekawo n'adda mu maka ga Haji gye yali yanoba ng'omukazi avuddeko emberebezi ebirungi Teopista nga bino bibadde ku kyalo Jezabbi ekiri mu ggombolola y'e Muduuma mu disitulikiti y'e Mpigi. Nteeka mu kibiina n'antema n'atulumba mu kisenge. Birungi ng'atemera mu gy'obukulu 5 yali yazimba akazigo okumpi n'amaka ga Haji Musoke mwe yali yawasiza Kasasiro w'emyaka 3 wabula ennaku 2 emabega yasazeewo adde ewa Haji oluvannyuma lw'omukazi Haji gwe yawasa emyezi 6 emabega okusibamu ebibye n'anoba. Enkyala leero tutuuseeko ku kyalo kino abatuuze ne balituviira ku ntono nga batutegeezezza nti ettemu lino libaddewo ku ssaawa emwezi ekiro ekikeesezza leero nga Kasasiro abafumbo bano abalumbye mu kisenge n'asikayo Birungi n'amuzza mu ddirolo n'atandika okumutemaatema ng'amutemye omugongo emikono nga n'ebbeera aliyabuluzzaamu. Baali bayawukana n'omukyala we mu ngeri y'enjawulo naye nga mukyala we baawuka mukyala n'afuna omuzigo wapangisa kaakati n'afunayo omuntu omuki omulala bwe yafunayo omuntu omulala ne bakkaanya ne bba n'agamba nti kankomye omukazi wange maka omusiguze ejjoogo lye yakoze we bayita Kasasira bwe yazze yazze maka gano aga mukulu Ali n'omukyala we omukyala yamusanze mu kisenge n'ayingira n'ajjayo omukyala n'atandika okumutemaatema. Bagamba nti Haji alabye mukazi we bamutta n'asikayo effumu ayambalagane n'omutemu wabula Kasasiro alimuggyeko n'alimenyero naye n'atandika okumutemaatema ng'amutemye ennyindo wamu n'obulago era olumaze okukola bino n'ateekako kakokola tondeka nnyuma. Abatuuze bayuddeyudde abafumbo bano ne babaddusa mu ddwaliro lya St Elizabeth Medical Center gye bajjiddwa ne bongerwayo mu ddwaliro e Mulago nga tusobodde okufuna ku bimu ku bifaananyi n'obutambi obukwatiddwa nga bakyali mu ddwaliro lya St Elizabeth. Okulaba olugiyo mu kisenge nkulaba nnyo babantu nze okugira ejjambi yappa nani oyo nabanya kutema nze okukulaba nti Kasasira. Buno obuzibu babutadde ku bafumbo abatemeddwa nga bagamba nti akaddannyuma ke kabireese ng'ate ne Haji yalinga eyeesasuliza ku Birungi bwe yawasa akawala akato nga bagamba nti baali balabula dda Kasasira ku ky'okuganza omukazi ali mu myaka gya nnyina. Okutuuka awo ndaba buno obuzzukulu bwa Haji bwe bukutte Haji omu akutte muno omulala muno ne mbuuza ani ono ne mpita Haji n'ayita abantu wangi n'angamba batutemye. Kati gwe nadde naye kwe kuba mutooki bagenza okuba we bati tooki Haji nga ndaba Haji bamutemye muno ate omukyala ali mu nnyumba ye yagudde eddeeri talina nagwogera ng'avuddewo wano bebbanga ddene. Ye mwannyina wa Kasasira Robina Kitabasasa agamba nti mwannyina yamuyita n'amulaga omukyala gwe yali afunye kyokka ye n'atamusemba nga ne kitaabwe yamumugobya ng'agamba nti tamumuleeteranga mu lugyarwe. Yansanga ejjembeera n'angamba baaba ti ninayo omukyala konze mukyala wamufunye ati ye n'angamba maama muzeeyi konze kenyine ansi gye namuda nimugamba okoze ensobi y'amaanyi ko yaterwa ati nimugamba oli maama yatuzaala nitugezako mukubira ave ku mukazi bulaza n'agaana. Robina agamba nti kitaabwe mu kiseera kino yamazeemu dda omusubi olw'ebyo ebyaguddewo ng'amaka ga kitaawe Kasasira gali Kinnyana Mpindi n'amaka ga Haji omugudde ebizibu. Abadde abeera ne mukyala we wali wammanga awo mu maaso ga Mama Saamu omukyala yawasa bulaza. Ssentebe w'ekyalo Haji Abdallah Nuh Mayanja omusanga agutadde ku mukulu munne Haji Musoke olw'okuddira Birungi abadde akyusa abasajja mu maaso ge ng'engoye ng'anenyeza ne Kasasiro olw'okuganza omukyala kumpi eyandibadde nnyina era n'asaba abavubuka okweddako bakomye okwekatankira ebiragalalagala n'asaba n'abakyala okwewa ekitiibwa nga beegerera emyaka gye baganza. Nenya abantu bombiriri nenya muganda wange ayakomezzaawo omukyala gwe yawukanye naye emyaka 2 ate n'abeera ku kyalo ng'aganza abasajja obalaba ate n'osalawo n'omukomyawo munenya ate n'omuvubuka naye munenya okubanga okusinziira ku mukyala oli nga bwe mumanyi mukyala mukulu nnyo n'omuvubuka mumanyi omuvubuka mwana muto ngono mwanyina bwagamba kumpi abazaala buzaazi niwoteeka ku mukazi omukulu oyo. Ate ye ssentebe w'ekyalo Jeza Abbas Bwanika agamba nti eno si yenjega esoose mu kitundu kino nga gye buvuddeko waliwo omusiguze yalumba Ssemaka eyali amulabudde amuviire ku mukyala we n'amutemaatema ebiso n'amutta. Obutabanguko buno tuzze tubufuna enfunda nnyingi
Era tulinako kesi endala ey'omuvubuka yagwawo ng'ennaku za mwezi mukaaga omwezi ogw'omukaaga era eva ku muvubuka kutema mukyala. Nkubiriza abavubuka tukendeeze ku biragalalagala bye tukozesa. Ate nkubiriza n'abasajja nti tutawakkane n'abo abakyala be tukola ki n'abakyala be tulina. Ye nnyina wa Birungi nga ye Veronica Nabakooza agamba nti Haji gw'amanyi ng'omuko kuba yayanjulwa, ng'agamba nti ye abadde tamanyi nti muwala we yafunayo omuvubuka embulakalevu gw'abadde apepeya naye. Yayanjula wano wawono, yayanjula n'ebintu bye tubiya ne bamuwa n'okumuwoowa era nga no gwe mumanyi ye muko. Tutuuseko ku ddwaliro ya St Elizabeth abafumbo gye baddusiddwa ng'omusawo Benson Kalimani atunnyonnyodde ku mbeera gye baatuukiddemu ng'agamba nti baawaliriziddwa okubaddusa emulago olw'embeera embi. Mukyala yazze nga bamutemye wano ku mugongo, mukono gwa kkono n'ebbeere wano n'omukono wano nga bakutemedde mu joints era nga bleedinga nnyo nga ina kamunguzi omungi era nga n'empewo nga complaininga nga nyingi. Omusajja ye nga bamutemye ku nnyindo era nga tasobola kussiza mu nnyindo ne bamutema wamu n'omukono nawo gwabadde gwa kkono naye nga omukyala yabadde asinga okubeera obubi. Ekirungi nti eddwaliro lyaffe erina ambulance, so olwamaze ne tubateeka mu ambulance ne tubongerayo omulago. Nze Annette Namatovu ku lwa KSTV Agaleero.